Omwana abasasule miliyoni 10 lwaki tebamuyambye ye? Lwaki beesiba ku championgudo? Be bamuleta. Ekyo kibeera eri maama. Maama yagaba omwana. Era Gracecan eyo takyali battles okukola ssente. Ndi bulungi oli otya sweet. Naye nkole ki? Ndya ku mumwa. Mumwa gunnyiriza. So aguvaako. Dai. Mjandi. Shempuba. Nina shempuba. Shempuba ku Serena Hotel Kampala na kuzomwezi nga 18 November. Mujje. Mulabe kye bayita talent. Nina bavubuka bokka. Bavubuka be kaffe tuli mu kino ekintu kyaffe kya bavubuka. Tugezaako okulaba nti tuyambako omwana omutaali ye yalina talent. Era wagenda kubeerawo okusoma kwa wiki namba gwayagala okuyiga okuzannya kuwandiika kola lighting kola production nnungi bwereere for a full week wano ku UNCC mujje abagenda okusoma bwereere naye abagenda okujja okulaba omuzannyo 10,000 emmeeza ya miliyoni 3 ate tulina VVIP bona bagenda kuba 10,000 kubanga twagala Abannayuganda bamanye theatre ekyaliwo theatre ekyakolera ddala bajje balabe nti Abannayuganda bannaye balina talenti. Bambi nabagamba bwe nali nkola interview nani nenda babakyala bangi nga bayomba nenda babasajja bangi nga bayomba nga ngambye nti Gracecan yetaga rehab but nkiddamu Gracecan yetaga rehab Gracecan yetaga kuyamba naye ye yennyini yalina osooka ne yeeyamba nga ffe tetunnavaayo kugamba nti tumuyamba abantu bawoza lwaki ojja n'obyogera mu kamera nti yetaaga kuyamba muyambire outside camera kuba naye ali mu kamera omuntu yenna bw'ajja mu kamera tumuyambira mu kamera atazze mu kamera era bangi abantu betuyamba outside camera alina mental problems omanyi omuntu abeera depressed omuntu asobola okubeera ne stress omuntu asobola okubeera ng'ali mentally ill naye ng'abantu tebamulaba omuntu okubeera mentally ill tekyetaaga kumala kweyambula kumala kuba n'ebintu byakola biba byeraga so nze nsaba Irene bw'aba nga ali akyasobola okwogera n'oyo mwana bw'aba amuwuliriza omanyi abantu nga batabuse bwe bati ne bw'omugamba kyaba takyawulira omusajja ne bw'anaamulaajanira mu kamera tagenda kukomawo omusajja ne bw'anaakola bitya Gracecan like tereera mukwano naye kyo ekya kididi bw'aba ayagala kunoonyeza ku mwana wa munne linnya kya busiru kyakola however okusinziira ku papa kye yayogedde balinga abadde bali mu stanti zaabwe kuba papa yagambye mulwana mutanga kamera batunudde muli awo mwagitegese if it is a stunt bakoze bubyokolya stunt ku mwana if it is not a stunt kididi byonna osobola obikola naye tozanyiranga ku mwana wa muntu oli ne bw'aba afaanana nti ne bwe kiba kino bw'oba owulira omanyi abantu nnaku bagadde nnyo oyimukira ku bannaabwe tebazanyira ku mwana wa muntu bannaye abaana tubajja wala abaana baffe bulamu bwaffe abaana baffe nze sobola okufa n'omuntu ku mwana wange ekyo kibeera eri maama yagaba omwana era Gracecan gwavayo n'atugamba nti ono ye taata oyo gwe tutwala for that moment bwakyusa n'agamba nti ate kati ono ye taata era gwe tujja okugenda naye kibeera eri maama yagaba omwana so gwe tosobola kujja n'otandika claiming nti oyo mwana wange nga nze sinagamba Prince Oma nze sirina magezi ge mwakuba nze Prince Oma nze simwagalangako nze saagala abasajja basiru omusajja yeegaana omwana aba musiru omusajja atakuzizza mwana nze aba musiru gye ndi so nze ng'omuntu nze ebyo sibikoleramu ekitegeedde sirina magezi ge mpa Prince Oma era naye talina amagezi ge yavuddeyo kutugamba nti banaye nsaba ku magezi bwe gati kati lwaki tumuwa amagezi yatannatusaba nze ngamba bugambi Gracecan abeere mu mawulire ng'atambuza music wabula bannange lwaki onkomezaawo battles eyo tekyali battles okukola ssente but nze ngaera bulijjo mumanyiza nti nze bwe ŋŋamba nti no ndi wano mbaawo nze wensimba ebigere byange wenyimirire okunzijjawo kiba kizibu nnyo okitegedde wensimba ebigere byange ku bakyala nti bannange nze abakyala tokwata ku mukazi nga wendi awo wembisimba however bw'akolamu ensobi nsobola mucorrectinga ne mugamba ate wano wawabyemu ne tusobola okukyusamu bwe bati kati nze ndi tiimu Sindi nze mpuliriza music njagala nnyo live bands njagala nnyo live music mpuliriza nnyo music oyo
nga togenda nga siwa CD mpuliriza nnyo music nga ngenda kuwulira nti nazze kuwuliriza music okitegedde kati nze ndi team Sindi anyimbira bulungi nze ng'omuntu twawulirako olwo lwennyini olunaku Sseguya lwe yavaayo nga w'amagezi Shiba n'amubuukira n'amugamba ebigambo Shiba yanyiiga ng'omuntu yenna lwakuba nti teyasobola afuga busungu bwe okusinziira ne Sseguya bwe yali amubuuzizza just yanyiiga ng'omuntu kuba Shiba alabika avaako ye ng'omuntu avaako mangu kati abannamawulire baamanya we bamukwata okitegeera ne Sindi kyovola ye chance gy'akozesa amanya waakwata Shiba n'anyiiga mangu n'asobola okkiluuzinga so singa Shiba asobola okufugaafugamu awo emotions ze nezitamutwala abakoledde sente mma tubadde nnyo ne bato z'abasajja katulabeko ku z'abakazi guno omwaka guno abakazi bakitutte kati katulabeko ku bakazi nga babatoli nga kibeera kitya Badi Black yavuddeyo n'addayo ku Victoria University neyeetondera VC waabwe ayagala kudda ku brand ambassador okyogerako wekibanga kimukolera nga kyekimukolera sente omanyi omuntu yenna amanye ensobi ye muntu omulungi kiyinza okuba money wise kimukolera business wise manyi aba Victoria University bantu ba mawulire university eyo ebeera nnyo mu mawulire kati bayinza okuba kibakolera bo nga aba university ne Bad Black ng'omuntu tawe yavuddeyo n'agenda n'awaaba omusango awaabira alienskin lwaki yamuggyako omwana we lwaki era yagaanye okumutwala taking that chance of scholarship from Kampala parents okyogerako okyomuzadde ngaera w'omulabye abadde talimbulamu bwa mwana Champion Gudo yakula ne single mother bwakula ne single mother tata zeddi nga Kampala evuddeyo nga Sudhir bavuddeyo baagala mwana Sudhir bw'avaayo ng'ayagala Champion Gudo asomere mu ssomero lye bwe yali nga tannafuuka Champion Gudo ensi gwemanyi yali lwaki teyamunoonya basajja baana abakulu bajjewo akajanja akabasusse abaana bangi abali ku street abanoonya okusoma abaana bangi abavudde mu kusoma nga bazadde fees zaabula basobola n'okuba bayika bagenda naye eyo ne basaba scholarships ne bazibamma okitegedde Champion Gudo bw'abanga tannalemerera alienskin yajjeeyo omwana lwaki baagala okuleetera abantu ofuna emitima emibi enkya alienskin yandyagadde okuyamba abaana abalala 10 anyiiga olw'okuba nti ne mwana abajjayo era nabo ne mubategeera mugenda bakima kuba nze Sudhir n'essomero lye ebbanga lye ndimanyidde bakima baana balina linnya naye balina omwana Graham ow'ennyonyi yakoze agenda launchinga akatabo wano ku Serena yayise essomero limuyambeko ne ligaana ne babulookinga ne maama we lwaki oli omwana abasasula miliyoni 10 lwaki tebaamuyambye ye lwaki beesiba ku Champion Gudo be baamuleeta singa Champion Gudo tubaleete tumumanyi bandibadde bajja ne bamusabira fees kale nze bajja nina abakyala bangi abanoonya fees mbawe ku baana baabwe be balina baweerera abo kale tugambe nti balina ekisa baweerera baana batalinaako buyambi lwaki beesiba ku Champion Gudo ekirala taata yenna atabedde omubulamu bwa mwana akusaba ne bw'oba olabye ng'alina yenna bw'abanga akyuseemu oba obulamu bwe buli mu kukyuka sigalayo mu toyi gye weesuula lyanvunyuuzo yabatwala biki taata yaliwa bamala okusuula abakazi ne babasuulira abaana abakazi ne babbiisana ne batuusa abaana ne babatuusiza ne bajja nga baleega obwo obulevu bajja bazuŋŋana asigaleyo mu toyi gye yeesuula oyo taata wa Champion Gudo tatutama asigaleyo tatawaana maama yalina osalirawo omwana we kubanga yabadde mu bulamu bw'omwana maama bw'aba awulira ali okke ne alienskin okubanga omwana we wali awulira ali contented omwana abeera awo alienskin yoli omwana si amuzaala okitegedde omwana ye kyamugamba kyawulira nga kyayagala ne maama bwe baba baagala alienskin abeere n'omwana bamaama we bakyusa nga n'omwana akyuse kubanga abantu tubayamba buyambi tubasanga busanzi ne tubayamba bw'agaana gwe obadde okikolera Katonda obadde tokikolera nsi oba ye ng'omuta abagizi bange mbaagala nnyo nsaba okubategeeza nti nze tebambuulirira nti kyusaamu wano kolanga gundi tujja kwagala nnyo njagala nga bwendi bambi oyo yenze toŋŋamba nti kolanga gundi ojja kunyiigira bwereere kuba buli lunaku nnyiiza nze kitufu nnyiiza
nange nemanyi nti nyiiza kati omuntu yenna awulira nti ayagala mmunyiize gwe ŋŋamba nti kolanga gundi kuba nze nkola kyempulira nti kinsanyusa nkola kyempulira nti kyenjogedde kituufu ku nze nze ebintu byange byenjogedde omuntu obitegeera nga bw'aba abitegedde obusibuvunaanyizibwa bwange ekirala ebintu byenjogera byetaaga muntu ategeera nnyo okubitegeera okitegedde naye ng'abanjagala mbaagala nnyo n'abatanjagala musaaga busaazi mujja kuyiga bwe munjagala akayimba ka Bobby mukajjukire nnyo nti mweggalira ne mubiwulira mu kisenge nze oyinza okuba tuyagala byenjogera binvaamu naye nga byenzannyo ojja byagala tolina kyakkola buli wamu nja kukusangawo oyinza okuba ogambyewo kanziruke ndaba abazannyi nga ndaba balina talenti gyendi ena abaasamu gyendi kati tolina kyakkola nzaaliwo yagala nze naye nga mbaagala nnyo abanjagala mwebale nnyo mwebalire ddala ekirala tuwagire nnyo ebintu bya Uganda kyonna ekijja nga kya Uganda tukiwagire concert yange it is a festival theatre festival 18 November okuyingira emitwalo 10 emmeza ya miliyoni 3 theatre ekyaliwo ddala abavubuka nsaba temuggwamu maanyi mujje tukole we have talent tusobola kino kikola tewabaako abamalamu amaanyi nti temusobola tusobola emiryango gigenda kuggulawo essaawa nnyo ez'okumakya lwa nsonga tulinako exhibitions wabweru ez'okulaga theatre yaffe twambala tutya costume zibeera zitya tuzikola tutya tulinako emizannyo wabweru egigenda okubeera nga giraga ku screens so ssaawa 10 tulinawo guest artist abantu balina okwekubyamu ebifaananyi awo naye then ssaawa 11 tuyingire munda mu theatre ssaawa 4 egenda kuba nga Serena bagifukirira mazzi muliro nange neyanziza nnyo mukwano